nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri Magulu Nnyondo Cuucu ye Kabaka afuwa Buganda. Tulifunayo Kabaka mulala okujjako nga akisizza omukono. Ate Ssaabasajja bw'alonda omuntu oyo aba alina otuweereza. Ekikolwa kyonna ekikyamu eky'ensonga yonna tuba tetulina kitunuza mu Ssaabasajja kye kisookerako ddala. Kabaka waffe ow'ebweru gwe batulondera yabeera Katikkiro oba oyagala oba toyagala. Ebivumo ebikolwa byonna ebikyamu byonna mbasaba tetuddamu kwogera ku kitaffe Kabaka kubanga ke kasolya k'Obuganda bwonna bwe bukuŋŋaanira. Era mbadde nsaba omuntu yenna ku social media bw'obanga oddamu okwagala okuga nti olaba Kabaka mu kamwa kubanga constitution ekuwa eddembe naye njagala ekuwa eddembe ebivumo oba kujeriga kwonna mukuddiza Charles Peter Mayiga kubanga ye Katikkiro w'ebweru yalina okutambuza ensonga zonna nga bwe zirina okutambula. Ssaabasajja ye omulimu gwe gwa kuwa biragiro era ne bikolebwa. Era bw'olaba ng'ensonga eziriwo tezikoleddwa bulungi manya Katikkiro aliwo mu kiseera ekyo y'aba alemesezza ensonga ezo. Ekisookera ddala Kabaka tasobya, Kabaka talaba mu kamwa, Kabaka wa Buganda yatukuŋŋaanya ffenna. Kiba kya nsonyi nnyo okuddira kitawo akuzaala n'omuyisaamu amaaso kubanga kitawo abeera omu. Omuntu yenna ayitibwa omwana wa Nnambi tojja kufunayo muntu mulala agenda kukuŋŋaanyiza buwanga bwonna okuggyako Ssaabasajja Kabaka. Era mbadde mbasaba okuva n'olwaliro omuntu yenna ayagala okwogera ne Ssaabasajja oba ayagala okumuyisaamu amaaso bakoloki tokigezaako ensonga zonna zolekeze Katikkiro. Ne bw'oba ovuma ng'oyagala kuvuma owulira onyiize nnyo temuddamu tubasaba n'obuwombeefu kuvuma Ssaabasajja domuyisaamu ekigambo ekikyamu mu kamwa. Mulumbe Katikkiro kubanga ye Kabaka waffe obweru gwe baatukwasa. Kabaka abeerayo ensonga zino aziraba ne temumanyi lwaki asirise. Ensonga esirisa Kabaka ngenda gibanyonnyola bulungi mu kitegeere. Ensonga zonna ezikwatagana n'obuwangwa, ezikwatagana n'emirimu, ezikwatagana n'okukwasaganya abalangira n'abambejja zonna zitambulira ku ki? Zitambulira ku Katikkiro. Katikkiro ye Kabaka waffe ow'ebweru. Yatambuza emirimu gya Ssaabasajja, yalina okutambuza obubaka, yalina okukuŋŋaanya abalangira, yalina okuddukanya bizinesi za Ssaabasajja, yalina okukkirizaanya aba Ssaabasajja, yalina okugaana aba Ssaabasajja. Kati Kabaka buli kintu kyonna talina mukono. Omukono gwe guba nti ye kyaba ataddewo yaba agenda omukolera emirimu egyo. So nja basaba n'obuwombeefu bannyinaffe ne baganda baffe Ssaabasajja tuleme muyisa mu maaso kubanga ekimuyisizaamu amaaso ye Katikkiro atakyasobola kukola mirimu gye y'ensonga endeesa olwaleero. Sharing a VDM tugende mu maaso. Ayi Ssaabasajja beene Magulu Nnyondo. Nze musajja w'Olumbuye leero nze ntumbudde. Nziza okuwabira ensonga zino sinze nteekeddwa okuwabira ensonga zino naye nga bwe nakoze ekiwandiiko kye natadde ku mukutu gwange ne ngamba nti ayi Ssaabasajja beene nsaba kukuluma ku kutuuku nga ntegeeza nti njala kutegeeza ensonga zino wammanga. Oyinza okuba Ssaabasajja ng'oli eyo naye nga tomanyi nsonga lwaki emirimu tegikyatambula bulungi, lwaki abazzukulu ba Buganda bafuuse ekitagasa, lwaki abazzukulu ba Buganda batandika okuyisa mu kamwa olw'ensonga nti omusajja gwe watuwa Katikkiro si musajja atambuza mirimu nga bwe girina okutambula. Gitya nkiddamu Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi w'okubiri n'obuwombeefu obw'ekitalo bazzukulu ba Buganda bonna nga tebeeyawuddeemu wamu n'abalangira n'abambejja balina ebibuuzo bingi nnyo ebitalina ansa ziyinza kuddibwa oba ezitalina bintu biddwamu olw'ensonga nti omusajja gwe bwakwasa takyasobola mirimu gya Buganda. Ensonga ngenda zirambika bulungi Ssaabasajja oziwulirize naye nga sinnatuuka ku nsonga ezo njagala sooka Ssaabasajja kuyisawo kantu kano. Nina akatambi ke ndasooka okulikodinga emabega nga nkutegeeza obulabe bwali bukwolekedde eri omwana w'omuntu mbwe omumbejja eyali agenda okufumbirwa omusajja ow'engulu. Mission eyalimu yonna nagikutegeeza lwakuba nti akatundu akaali kasigaddeyo saakakutegeeza ow'ekitiibwa. Akatundu akaali kasigaddeyo kaali kasoma kati era kaali kategeeza kati nti omwami oyo State House yamusindika ajja wasa omumbejja oyo n'ekigendera kino wammanga. Guno tegwali mukwano nga bumanyi nti buli nsi ebeeramu ebikolwa ebiri bitasobola kuzuulwa antiru nga obwakabaka bumaze okugwawo oba nga lw'ebizibu biguddewo. Obulabe obwali bukwolekedde singa omwana oyo afumbira omusajja buno wammanga. President Museveni bukyanga bakutikkira mu mwaka gwa 1993
yalaba amaanyi gaatalabanga ku yali tasuubira nti oyinza okubanga oyina amaanyi agasinga obukulembeze bwe obwa central government era ne yeeraliikirira. Nja kutuukawo okulaga baani abaali emabega okukulemesa okubanga bakuggyako ebiyitibwa n'okutuuka okubanga oli musibe emikono n'omumwa emabega nkulage baani abaali mu kintu ekyo bulungi ngenda kirambulula bulungi. Kati njagala tutandika bwe nti obufumbo bw'omumbejja oyo era nkimanyise omumbejja nawe oyinza okuba ondaba oba ogenda kuwulira vidiyo eno. Omwami gwe weesulubatta naye oyo waga nti agenda kuwasa tagenda kuwasa, ali ku mission ya kwagala kujjawo kitaawo ye Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Mission etambulate baamukusindikira akukwane mugwe mukwano nge kyebaagala kujjawo kitaawo nkiddamu kyebaagala kujjawo kitaawo batya bamanyi nti oyina omukwano mungi nnyo ng'omwana ne taata nga baali bagenda kukola enkola y'emu ze bazze bakolako emabegako okukozesa enzita eri sophisticated oba enzita ey'ekyama gye tosobola okutegeera. Baali basobola okutegeera ekintu kyonna n'okitwalira kitaawo ne kimalirizibwa nga kimujje mu budde kubanga obuto kati nnaku zino bubisinga okukola. Naye ekikolwa kiwandibadde okola omumbejja ssebo wandibadde totegeera nti okikoze olw'ensonga bano abasajja batemu. Kiraasi ze baasomamu baasoma kiraasi za butemu tebasomangako mukwano wadde n'ekimu. Baali bajja kukutuuma ekintu kyonna ky'otamanyi kitwalire kitaawo oba ggwe kennyini nga tomanyi butamanyaabo ate ogenda okwejjusa nga kitaawo maze omujjawo ate nawe ku nkomerero bakuggyewo. Kitegeeza ki? Bandibadde bakozesa okujjawo kitaawo mu butamanya nga gwe tomanyi bakugikisewo taatawo nga totegedde. So Ssaabasajja njala okutegeeza mu butongole embaga eno kaali kakodyo kamu kakutuusaako bulabe sinakindi okisa omukono nga totegedde naye ng'okisa omukono kwandibadde kuyita mu mbejja kennyini oyo abadde agenda okuwasibwa. Ako ke katambi ke nali ndeseeyo ke njagadde ntandike nako deni ngenze maaso ate era nga nnyogere ku nsonga zino nti omuntu eyali asinza okukuma omuntu ekintu kino mu muliro embaga eno ebeerewo n'omubejja afumbirwe. Ssaabasajja njagala okuloopera ye Charles Peter Mayiga Katikkiro gwe watuwa obwebweru akwasaganya ensonga z'Abaganda y'omu ku baali bapika ekintu kino nga bayita mu State House okuba nti batuusa ensonga zino nga bwe zirina okuba. Eno vidiyo ya leero w'omutima omunafu ng'oyagala kkaaba wandibadde ogyesonyiwa nkiddamu. Eno vidiyo ya leero w'omutima omunafu wandibadde ogyesonyiwa n'ogenda n'okola ebirala. Ekyo kyo nkizzeemu bulungi nnyo kubanga gye ndaga njala mutegeere. Ntandise bwe nti Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo ndowooza owulira. Mu buwangwa obwaffe obw'Abaganda abalangira n'abambejja weppo ne baseava babeera abantu ba kitiibwa nnyo naddala mu kitundu kino ekyaffe kya Buganda. Era omulangira baba akulagidde toddamu tobuuza. Naye nazzi kuno tugenza okulaba obwakabaka bwaffe bugenda bukyuka olw'okuba nti abakulembeze abamu be tuyina tebamanyi nnono zino zaffe wammanga. Ssaabasajja njagala okuwaabira oba okutegeeza nti obuvo n'obuddo obuzza bwafaayo mu bwakabaka obw'abajjajjaabo mubaddengamu ebintu ebimu simanyi oba obimanyi oba baali babikutegeezezaako naye ndowooza kino ky'okimanyi. Olunaku lwe baakutikkira Ssaabasajja Kabaka baakutikkira ne kabaka omulala era ndowooza kabaka oyo mmanyi kubanga mu nnono tuyina kabaka owafuwa abantu abalamu ne tubeera ne kabaka akuŋŋaanyizibwako emizimu emisambwa gyonna egya Buganda oyo gwe bayita Katebe. Babatikkira abantu babiri ku lunaku lwe lumu. Ssaabasajja Magulu Nnyondo otikkibwa n'obeera nga ggwe oyina okuba nga okulembera abantu abalamu nga nze kamwa kwogera n'abantu abalala. Naye ate Katebe wo omulangira Katebe atikkirwa ku olwo olunaku nalwe bakutikkira yakuŋŋaanyizibwako oba yabeera kabaka afuga emisambwa Lubaale n'emizimu gyonna egya Buganda gyonna egirina okusabibwa. Kati Ssaabasajja njala kutegeeza Katebe wo gwe bakutikkira naye essaawa zino ali mu buzibu otalabangako era ali mu buwaŋŋanguse ne waasula oyinza okuba tomanyiiwo naye ng'ate wandibadde otegeera ensonga zino. Ssaabasajja njala kutegeeza mu butongole nti Katebe wo ali mu buzibu otalabangako era ayinza n'okuba nga gy'ali alowooza nti wamusuula naye nga si gwe wamusuula. Walowooza nti abantu bwawa emirimu okukolerako emirimu batuukiriza emirimu gyabwe naye nga tebasobodde gituukiriza. Njala kutegeeza Katebe ono ekitebe kyo kyasooka okubeera kateekakeeka wane wali Buganda Law University. Katebe yasindiikirizibwa okuva ekakeeka n'amaka ge ne gamenyebwawo ne bamusuubiriza omuzimbira ennyumba mu kitundu ekirala. Era ebintu bino simanyi oba Ssaabasajja ali obimanyiiko. Katebe yasindiikirizibwa n'amaka ge ne gabimenyebwawo ekakeeka
era n'asindikirizibwa ali bamusuubira muzimbira ennyumba ewantu wala wonna ekintu ekitaatuukirizibwa nga bwe kyalina okubeera Katebe okuva ku olwo oyatandika okubonaabona mpaka olwaleero Katebe nnono omusajja mukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda lwakuba nti abantu abali mu Buganda basinga obungi bakyereeta abatamanyi nsonga za Buganda omuntu omukulu nga Katikkiro bw'oba tomanyi Katebe oba tolina ky'omanyi kya Buganda era y'ensonga lwaki tugenda kukwata ensobi tukutuse ozaalibwa ojja tubulira jjajjaawo ekyokufuna obwakatikkiro agosiga makulu naye Obuganda bwonna obusaanyizaawo weekobanye n'abasajja abanyampi okumalawo Buganda ngendo okugattirako no wammanga ekiragiro ekyafuumula Katebe mu maka ge agaali gamanyiddwa ekakeeka kyava wa Katikkiro Charles Peter Mayiga ndowooza nga takwebuzizzaako kubanga ye Kabaka ow'ebweru naye nga mu Buganda Katebe tamala gakwatwa kubanga Katebe yabeera namba 2 mu Bwakabaka era yafuumulwa Charles Peter Mayiga ebiragiro bye yalijjawa teryamanyi Katebe n'agobwa essaawa zino bwe twogerera Katebe teryamanyi waali okuggyako gye naafundikiriza akatambi kano nja kuba mbategeezeza Katebe gy'akola ki gy'ati gy'ali ebintu bingi bituuse mu Bwakabaka naye nga Ssaabasajja Magulu Nnyondo tomanyi njala kutegeeza ebintu bino obitegeere bulungi naye gye tunakomekereza akatambi kano Ssaabasajja nja kwetondera olw'ensobi ezikoleddwa mu Buganda ng'abantu abamu tebasobola kutuusako information nga batya nze atatya kubanga ndi muzzukulu wa Lumbuye ndiwo okwogera paka ng'omukka gumpeddemu ekyo nja kyogera Ssaabasajja ebintu bingi bitambula mu Bwakabaka nga tebitambula bulungi ngera tumanyi amataka g'embiri amataka g'ebika amataka gasinga obungi ag'omugaso gatundiddwa nga tomanyi ng'era Katikkiro oyo abirimu ebintu bino njala tandika ne ettaka ly'e Mulungu ettaka ly'e Mulungu lino nno abasinga obungi kati mulirayo byennyanja era temumanyi byafaayo byawo Ssaabasajja njala kutegeeza nti ettaka ly'Omulungu liyinza okuba liri mu lusuubu ng'ate Mulungu wano waabeerangawo oba wantu wagendanga okulabira amaato naddala nga ab'ekika abajaasi ab'empingu beb'ekika ky'emmamba webakola ki webaawunguliranga amaato era kuwasinziranga okulaba amaato ag'empaka nga toli eri munyonyo wabula ng'oluwa ne Mulungu njala kutegeeza nti Mulungu wandibanga nawo wali mu lusuubu essaawa zino naye ng'era omuntu ali mu kintu ekyo yewe ekitiibwa nja muyita wa kitiibwa olw'ensonga tikikyamuliko ye Charles Peter Mayiga ngenze mu maaso era ekifo ekyo kyonna kyayonoonebwa n'ebifo byonna ebyaliwo ebyobuwangwa n'ebyali bikwata ku buwangwa byonna byaggyibwawo era tewakyali kiriwo kubanga we wantu wasinziranga okulaba amaato nga bagawungula essaawa zino ettaka n'ebyo n'ebyafa bya Buganda ebyali e Mulungu byonna tewakyalina kimu njala nakutegeeza nti e Mulungu wano bw'obanga gwe tonnayitawo Ssaabasajja abantu abayitawo baateekawo abavubuka abasolooza ensimbi ku bantu abayingira mu kifo ekyo naddala abagenda okulya ebyennyanja eri ndowooza n'okweroberaku n'okulaba obwengula bw'ennyanja bwe bufaanana bateekawo omuguwa gwe basololezaako ensimbi buli muntu ayingira wakati basolooza wakati w'2,000 ku 2,500 oba oyina emmotoka naye ezo ssente teziriiko buwandiike kye twandiise receipt nti oba zigenda mu Buganda Tourism Board oba zigenda waani ssente ezo Ssaabasajja zigenda mu nsawo ya muntu ssekinnoomu nze kennyini kamwa kwogera kyali kintuuseeko omwaka gumu n'ekitundu nagenda ne family yange okukyalako mu kitundu ekyo okulya ebyennyanja n'okulambula ekitundu nga bwe kifaanana kyambuukako okuba nti nababuuza lwaki zino ssente buzijjako nga tezirina lisiiti bwe tuba nga tuli Baganda tuteekeddwa okujja okulambula ebifo by'Obuganda ne bwe tuba nga baakusasula muyina ottuwa akawandiika akalaga nti zino essente zigenda mu nsawo ya Ssaabasajja direct Ssaabasajja njala okukuwaabira nti Mulungu ssente zisoloozebwawo zonna teziriiko buwandiike era ekyo nakyo njagala okinoonyerezeeko ngenze mu maaso era waliwo ekitundu ekirala ettaka lye bayita erusiiti landing site ekyo nno kiri Busaabala Ssaabasajja njala kutegeeza nti ekifo ky'erusiiti ekyo kifo kya buwangwa nnyo ky'amaanyi nnyo kubanga jjajjaffe Mukasa
fenna gwe tumanyi obulungi ekifo ekyo kyajja mukasa kyetuyita ekyerusiiti nakyo kyennyini kyamenyebwawo buli kimu ne kidestroyingibwawo n'ettaka ne lirundibwa era ebintu bino byonna bimanyiddwa Charles Peter Mayiga naye nga babigula bantu ba mu gavumenti Ssaabasajja nga tomanyi ebyo byonna bifo by'emmenya byonna bya buwangwa na nnono kubanga twagamba nga mukasa w'ennyanja ow'ennyanja beetabuse ng'oli mu bwengula bw'ennyanja bw'obanga otandika okukoola emizimu gy'osookerako otandikira kuyita ki mukasa w'ennyanja kati njala okutegeeza nti erusiiti landing site ng'ebusaabala eyo ne rusiiti yatundibwa dda n'ebyaliyo byonna ne bimenyebwawo yaguzibwa abantu abatannamanyika batali baganda abakola mu gavumenti ngenze mu maaso ssebo ngera bw'okitegeera Ssaabasajja bwe nkutegeezezza mukama waffe nti mu bwakabaka bwaffe olw'okuba nti abantu abasinga obungi tebamanyi bwakabaka bwaffe engeri gye butambulamu nti muganda woono gwe mufuga entebe eno afuga emizimu n'emisambwa alina okubanga at least buli mwezi abaako n'ensako gy'afuna ne bukyanga bamufuutula biwali alina okubeera Ssaabasajja muganda wo kabaka gw'ofuga naye katebe talina wadde ssente ezigula kilo ya sukaali wadde waafu ya sukaali wadde omuti gwa sabbuuni kikwasa ensonyi okuba nti omuntu gwe muyina okufuga naye Buganda ng'atambuza ensonga za Buganda ali mu mbeera yabonaabona Ssaabasajja nga tomanyi kino kikwasa ennaku era njagala okutegeeza nti katebe wo takyalina wajja kyakulya wadde kyakulya eyalina olubiri olulamba kati yasigaza kawugire baamuteeka ennyumba ya muzigo gumu ngenda kwogerayo nga naatera okumaliriza vidiyo eno wansi eyo bw'amala okuggibwa wano Emengo n'atwalibwa e Bugema eyo nno gye baamuzimbira akayumba ku desimolos 30 baazimbako akayumba akatategerekeka katebewo n'ava mu mbeera okusinziira nga bwemanyi ennono bw'erina okutambula n'ava mu mbeera era katebewo n'anyiiga ennyumba n'agirekawo akayumba n'akalekawo si nnyumba n'asalawo n'agirekera abantu abaagala ogibeeramu ye ne yeewaŋŋangukira essaawa zino katebewo alina omuntu amukwatiridde ng'amusuza ewantu okulaba ng'akyasobola okubeerawo naye ng'ebintu byonna tebitambula bulungi Ssaabasajja ngenze mu maaso ssebo obwakatebe buno Ssaabasajja njala kutegeeza mu byafa bya Buganda katebe ono abaddewo emyaka 8 emabega nga nange siriiwo nawe wennyini Ssaabasajja ow'ekitiibwa nga toliiwo bajjajja ne bajjajja abasinga obungi bo baamulabako naye naawe ono gwe baakuwa gwe wasika naye oba gwe baakutikkira naye ndowooza oyinza okuba lwe waakutikkira lwe wasembayo mulaba nakatomanyi katebe kikyaliko so katebe abaddewo emyaka 8 mu bwakabaka baffe obwa Buganda n'ekyewuunyisa ku mulembe guno ogw'amayiga okuba nti obuwangwa n'ennono bwonna busaanyiziddwawo ng'omwami ono yeefudde nampulira zibiri kati katebe bw'aba ng'ali mu kubonaabona kuno kiba kitegeeza Obuganda nawo buli matigga y'ensonga lwaki Ssaabasajja tukusaba otekewo akakiiko ak'enjawulo kaddemu keekennenya ensonga zino ez'obuwangwa n'ennono tutuuke ku kinyusi bano nno si bokka katebe yabonaabona abantu bangi ababonaabona mu bwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja nga tomanyi naye ebintu bino gye binaggwera Ssaabasajja ojja kuba otegedde nti Obuganda we buli mu mbeera esaana okuddaabiriza ng'obudde bukyali olw'ensonga nti Obuganda we butali ffenna Abaganda tukola ki tetuliiwo era Ssaabasajja njala okutegeeza nti ebifo bingi ebyono ne bitundiddwa nga tomanyi ngenda bikusomera wammanga nawe kennyini weetegereze bulungi otandike okunoonya mu fayiro zo ez'ebyapa n'amataka g'olina olabe nti bikyawera naye nga sinagenda eyo njala kusooka okuwooninga omwami omu abeera ku social media ku TV za Uganda n'atandika okwogera ebikikinike ng'abyogerera Kabaka era abikwogerera era ng'abyogerera Buganda omwami ono ye Yowaana Taamale Mirundi ayinza okuba akumanyiika akatono ndowooza ebitundu nga 2 ku buli 10 naye ekyakifudde luyimba lw'abaagenda Yowaana Mirundi ono eyita Taamale musajja mulundi nga omanyi nti Abaganda twasembezangamu n'ebiyenje
kati mu biyenje ebimu byasemberezebwa mwe mwali Mirundi senior azaala ono Yohana Mirundi senior ono Yohana Mirundi aliwo kati sawa zino Yohana Mirundi ono bwamusembeze Emengo ne mwanyina Namboze kubanga Obuganda buli mukyala abeera Omuganda abeera mwannyoko bakulole santi bakolera emirimu mituukirivu kumbe baali bakubega bubezi njala kutegeza Ssaabasajja ebizu byonna byolimu Tamale Mirundi akola ebitundu 7 ku buli 10 abali mbabegawo ebintu bino byonna njagala kutegeza Tamale Mirundi onaku lwaleero weesonyiwe kye bayita Obuganda weesonyiwe Emengo lya ssente zo mu 7 zaakuwadde ebbanga lyonna weesonyiwe Kabaka ekyokubanga omanye Kabaka okuba nti wabeerako naye tekikufuula nti oli Muganda oba oli wa Royal Family olumu Ssaabasajja omwami ono ali ku TV emu n'agamba nti Kabaka wa Buganda balonda mulonde kati Tamale Mirundi njala kubuuza ogamba nti wasoma amawulire era omanyi psychology njala kubuuza bubanga Kabaka basobola omulonda gwe lwaki sigwa omu ku balonda okufuuka Kabaka wa Buganda oba Kabaka babulonda golozo bwa Kabaka bonna obujja butambula mu nsi yonna bandi bale tebalonda bulonzi oba Queen wa Bungereza yandi bale talonda mu family endala zonna eziri mu Bungereza obwa Kabaka bazaala muzaale ate waliwo abalangira n'abambejja abatambulirwako ensonga nga bw'okimanyi nti family omuzadde bw'abanga azadde abaana abeerako n'abaana gwamanyi nti ono wansonga ono si wansonga ebiseera ebisinga nti omuzadde bw'aba afudde alekera abaana abawala okuweerondera omusika kino nkiddamu era ne mu Bwakabaka tekyawukanako nti singa Ssaabasajja akisa omukono era abambejja batuula ne beerondera omusika okusinziira ku bo bwe balaba obuwangwa n'ennono nga bwe butambula kati mukulu Yohana Mirundi njala kutegeeza ekitono ky'omanyi ku Ssaabasajja tekyandikufudde kuba nti ate olya mu nsi yo gye baakuzaaliramu olukwe kino nkiddamu Tamale Mirundi bwali oli yaserezaamu 7 okutandika okubega Kabaka okumutuusa okwagala omwandika nga nekyomwanikako tukimanyi njala kutegeeza bintu bingi nnyo by'otamanyi Tamale Mirundi ku Bwakabaka kubanga oli mukopi nganze kati gwe ku bukopi bwo ate bw'oyongerako okuba nti gavumenti y'abanyampi ekkosobola okuba nti muva mu lubu lwerumu ekikufuula Tamale Mirundi okwetuuma ow'enkima tekitegeeza nti oli Muganda pure kubanga bajja kubuuza bijja byejjayo bibiri mabega biruddawa nga tolina w'osobola biraga kubanga ekijja olina kyakitaawo kale ekyokuba nti weefuula nti oli Muganda ekyo tekirinaako buzibu naye manya wookoma ku Bwakabaka bw'Emengo Museveni akozesa ebintu bingi nnyo naye baako wookoma njagala kubuulira ekintu kino era ngenda kyogera openly Tamale Mirundi wakolerako Emengo ngera Ssaabasajja yakuwadde omulimu Tamale Mirundi wabeerako ne Kabaka e Bungereza ebbanga ettono ennyo ekyokubanga omanyi Kabaka tekikufuula nti ogenda muwalampa otuuke n'omumanyiira ekiteetaagisa okumanya musajja gwe oli muzibu nnyo ebizibu byonna Ssaabasajja byalimu essaawa kamwa kwogera watuula ne President ne banyampi bannammwe ne mu drafting ebiwandiiko ebinyigiriza Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Uganda Ssaabasajja agenda otikkibwa mu 1993 Museveni yali tamanyi nti Abaganda baagala nnyo Obwakabaka ne Kabaka waabwe ekyo President Museveni kyamukuba wala nnyo wayita emyaka wagindabye ena gyokka Ssaabasajja bino byenkubuulira biri ku real story oba bya lugero lutuufu bw'omala okutikkibwa enaggalabi n'ofuuka Kabaka wa Buganda Ssaabasajja njala kutegeeza nti omwami ono yatandika okutambula mpola ng'alingiza mu State House okuba nti awa President Museveni amagezi era ebizibu byoli byonna Tamale Mirundi yabidraftinga n'abikwasa President Museveni njagala awakane bulungi nnyo kino ngenda kyogera kibere ku record mu mwezi ogw'omwenda omwaka 1997 nga wakayita emyaka 9 gyokka Ssaabasajja ng'otiikiddwa Tamale Mirundi nga mukozi wa State House yatuula n'agategeeza President Museveni nti sebo President Museveni okusinziira ku kwagala kwa Kabaka kwalina n'Abaganda tojja kusobola fuga Uganda nga Ssaabasajja Kabaka alina amaanyi wegato nga Abaganda bamwagala wakimugamba openly mu mwezi ogw'omwenda omwaka 1997 gwali mu State House n'okigamba President Museveni era gwe kennyini ne mutandika okudraftinga ebiwandiiko bitandika okujja Kabaka omujjamu amaanyi n'okutandika okuma mbalangira n'abambejja omuliro gutandika mutandika okujja okutyobula Kabaka n'omulengeza era ekyo kyakolebwa era mwalaba nnyo abasinga obungi abali kuno
mwalaba nga Ssaabasajja bannyina oba be tuyita Bambejja n'abalangira abamu batandika okwekyusiriza Ssaabasajja. Eno yonna program yali ya Tamale Mirundi. Mumpulira bulungi? Eno yonna program yali ya Tamale Mirundi nga yagikola mu mwaka gwa 1997 nga agidraftingira President Museveni. Yamugamba nti tosobola kufuga nga Kabaka Abaganda bamwagala bwe batyo. Era n'atuula ne banyampi banne kubanga bagamba kamisana ka kiro tabulamu. Bana abantu ne baba yeeyita Lukwago ne baba yeeyita ani ng'alimu omusaayi omulundi oba Omunyarwanda asigala Munyarwanda asigala Murundi. Ekyo tekijja kuvaawo. Ssaabasajja njala kutegeeza omwaka ogwo Tamale Mirundi eyeeyita Yowaana we yava mu mbeera n'akulyamu olukwe. Era kwe kujja ku TV radio station atandika okukola ky'okulengeza ng'olukwe yalukola dda okuyita mbalangira n'Abambejja otandika okulyamu olukwe n'okuba nga badraftinze ebiwandiiko byonna ebikumalamu amaanyi. Yensonga lwaki ne ku mikolo gya gavumenti ya wakati tojja olw'ensonga omanyi nti ojja kufuuka ekisiikirize eri omukulembeze wa gavumenti eya wansi eya wakati. Nkiddamu Tamale Mirundi kennyini yaleeta n'emmoto egamba nti gavumenti ya wakati okufuga oyina kumenyaamenya nakutyoboola Buganda obugyemu amaanyi gavumenti ya wakati eryoka efuge. Nkiddamu Tamale Mirundi yaleeta engombe egamba nti gavumenti ya wakati okufuga olina kutyoboola Buganda nakubumala maanyi nakubudisorganizinga olyoke gavumenti ya wakati efuge. Ekivunulwa nti Obuganda obwekwatidde wamu obw'amaanyi bw'amaanyi nnyo era gavumenti ya wakati ebeera mu katyabaga. Obuganda obumenyeddwa era bwawuddwamu ge maanyi ga gavumenti ya wakati kubanga eba esobola obukontrolinga wonna we beeyagalidde buli ssaawa. Era missioni bagikoze nga Ssaabasajja tomanyi oyo yennyini Tamale Mirundi y'owakaana. Oye Tamalani oye Tamale wa Yokaana yakola ebintu ebyo. Ngenze maaso olunaku olumu omwami yasituka n'agamba nti Kabaka alondebwa ekintu ky'atayinaako omutwe n'amagulu. Olw'ensonga Kabaka tebamulonda, Kabaka bazaala muzaale. Era singa Kabaka yali alondebwa singa buli omu asobola okufuga obwa Kabaka oba singa buli Kabaka ava mu ssaza naye nga Katonda bw'ateekawo nti ono azaalibwa nga mukulembeze y'ensonga lwaki abantu amu boogera ebintu okutandika okulemesa n'okubuzaabuza abantu okuba nti beefunira ebyabwe. Tamale Mirundi njagala kutegeeza olwaleero Kabaka talondebwa, Kabaka azaalibwa buzaalibwa ate azaalibwa mukulembeze era nassibwako emikono n'okwagala kw'abajjajjaabe ne kitaawe aba yamuva mu ntumbwe ze. Ekyo nkimaze. Era nga abantu amu bwe batayiga ensonga ezimu Ssaabasajja omusajja gweweereetera kennyini ajolonza Obuganda n'abuuza nawali nti akozesezza Abaganda bangi nnyo okutuuka bakozesa ebikolwa ebikyamu eri Obwakabaka bwa Buganda ku ttaka ly'abajjajjaabwe n'amala n'abasuula. Bw'amala obbasuula ne bafuuka ekitagasa. Ne Yowaana Mirundi ono kennyini eyeewaana bw'ategeera nnyo. Era Museveni olwamala omukozesa by'amukozesa n'aba ng'amufunidde kyayagala n'amala n'akwata ekinene kyawanga n'asuula eri. Y'ensonga lwaki kati ayogera ebikwakwatagana ng'empale z'ono afuga Uganda. Kubanga bamala omukozesa bye baali baagala n'okulabisa buli kimu ekyali kitaagisa ne bamukwata bamusuula muteeka ebbali. Kati nno yeeyo. Era nga ngenda mu maaso njagala okutegeezako Ssaabasajja nti olukwe lw'okwagala okujja mu bulamu bw'ensi eno tebutandise leero. Olukwe lwatandikira ddala nga baakamala okutikkira. Museveni n'amanya amaanyi g'olina n'atandika okuluka olukwe. Y'ensonga lwaki abasajja b'ab'ensonga bonna abaliwo mu biseera ebyo abasinga obungi baakozesebwa ne bamala ne basuulibwa. Nja kutegeeza abasajja bonna abaaliko ab'amaanyi mu lukiiko lw'Emengo ne mu baminisita bo bwennyini be weerondera baakozesebwa nga President Museveni mu kyama nga takola ki nga tomanyi. Nja kukubulirako amu ng'Oweekitiibwa omugenzi Beswere Mulondo y'omu ku baakozesebwa. Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanji yakozesebwa. Abantu bano ababiri President Museveni yabakozesaako mu bitongole bya gavumenti naye ng'ekigendera Ssaabasajja wali tokimanyi kikino wano wammanga. Ekigendera ekyokukozesa Mulondo
eyali Ssaabalangira n'okkozesa omwami Joash Mayanja Nkanji ndowooza akyaliwo kubanga Joash Mayanja Nkanji asembye okukola ng'akola mu kitongole ky'ettaka ekya Uganda yonna golooza lwaki bamuwa kitongole kya ttaka ya Uganda yonna bamuwa ekitongole kino okuba nti bekkaanya amataka n'ebyapa byonna ebiri mu Buganda ebyali byerabiddwa ne bitamanyiddwa era byavaayo era ndio bikwasa President Museveni ebyo ebintu ebimu ku byakuweebwa gakyalima kwekansaamu ebintu bingi nnyo Ssaabasajja byotamanyi Uganda byenyina okufuna ebirina okuddizibwayo so emirimu gyakozesebwa abasajja abo mwe mwali okusipayinga ettaka lyonna erya Buganda n'okumanyawo weriri era ekyo baakikola bulungi nnyo okulya enko buli kimu kyonna ekyali kirina okukolebwa mu Buganda nekikolebwa era omu ndowooza era okimanyi bulungi omugenzi mulondo y'omu ku bantu abakozesebwa okulemesa Buganda okufuna federal olw'ensonga mu kalulu ak'ekikunga akaaliwo akaasalirwa mu 19 mwezi mwaka ngerabiddemu lwe twalonda oba abantu bonna basala nti buli kitundu kya Uganda kyetaaga federal era Buganda ebitundu 99 ku 10 byakkiriza nti byetaaga federal naye President Museveni ng'akozesa olukujjukujju ng'ayita mbana abantu be era bakozesa omuganda yennyini omugenzi Beswere Mulondo okulemesa federal era enfaaye yali y'amatankane ng'empale za oyo yennyini afuga Uganda Mulondo yafa tategeresa ebintu bimusse nti yafa n'obuswavu obw'ekitalo okuba nti yakulyamu olukwe n'alya mu Buganda olukwe akabonero akakulaga nti bano abasajja baali baagala dde okutta naye nga tebalina ngeri gye bakutta olw'ensonga nti emizimu ky'amasiro kaali kabonero kamu akakulaga umba direct nga baagala kusaanyaawo era abayo ky'amasiro bamanyiddwa bulungi ye gavumenti ya President Museveni ntiddamu okwokya amasiro tekwali nti kwava mu bbanga nti oba mpewo ze zaagokya gavumenti ya President Museveni ye yagokya ate mu process oba mu nteekateeka y'okumala okugokya nga bwe nakutegeezaako nti olwedde baali bamaze okubbamu enjole z'abassekabaka n'eŋŋumbagumba ne bazituwala bazikozese ebyo abasajja yetudiiringa nabo era Ssaabasajja njala okutegeeza nti okuva n'olwaleero waliwo ebintu bingi by'otamanyi naye ng'ebintu bino bizze bitambula mpola okuba nti bituukawo biri naye nga gubadde tokola ki tobimanyi kubanga weesize bakatikkira abadde ab'omulembe gavumenti n'ekupressurize ng'obbajjako naye nga kino bakikola okuyita mbalangira n'abambejja gavumenti be bawadde ssente okutandika okukola ebikolobero n'okuvumirisa bakatikkira abaddeko era y'ensonga lwaki bakatikkira abadde ab'ensonga bagobeddwa mu kaseera mpawe kaaga bano bennyini abannanfuusi ne bajja ne batwala obuyinza okutuuka olwaleero tutandise kati Charles Peter Mayiga gwe tuyita ndi Kabaka waffe oweri Katikkiro Obuganda abujolonze n'abukuba mu ttaka n'abuzza wali atya ebintu byonna by'ennono Ssaabasajja byonna bitundiddwa amataka gonna gatundiddwa abalangira n'abambejja bassaava ne bannaava tebakyasobola kukwatagala ennaku n'olumu n'enkiiko ndowooza ezimu z'abaatuziza ez'abalangira n'abambejja abaatuziza kubakola ki kuba kirina kumanya biki bibalowooza Ssaabasajja njala okutegeeza nti mu Bwakabaka twalinanga abantu abaaleetanga obubaka okubutuusa gy'oli essaawa zino tokyafuna bubaka ndowooza ebbanga liwerekedde ddala nga tokyafuna bubaka abasajja ab'ensonga mu nsi yaffe Buganda abatambulirako ensonga bannaddiini ab'ebiwangwa n'ennono n'abasajja abakulu abategeera ensonga omaze ebbanga ki Ssaabasajja nga tokyasobola bafuna naye nga beewuuba Emengo mu ofiisi za Katikkiro ne ofiisi z'endala z'Emengo nga baagala nnyo okumanya biki ebifa embuga n'okumanya Ssaabasajja ali ku ki tebakyasobola kufuna ngeri gye bakutuukako kubanga ono omusajja gwe baateekawo yatuula mu kintu kino n'akituulamu n'abulookinga buli kimu ekigenda mu maaso abantu baleeta okwemulugunya kwabwe ku mataka agaba gatundiddwa teri kisobola kutuukako Ssaabasajja abantu babasendeddwa ku mataka abantu babasendeddwa ku bibanja teri kisobola kutuukako kubanga ono gwe baateekawo ng'omusajja okuteeka ebintu bino mu nkola njala kuddira emabega bagamba akivaamu yakiyita ekyato Ssaabasajja njala kutegeeza Katikkiro gw'olina mu nnyampi officially yava Makerere yayita okujja Makerere okutuuka okumanyika yayita mu kibiina eky'abankoba-za-mbogo enkoba-za-mbogo zejja zokka mu bunnya ekitegeeza nti envubu oba embogo ebegudde mu kinnya okujja embogo mu kinnya ate bakozesa ddiba lyayo jjijjayo kye bayita enkoba-za-mbogo okwejja zokka mu kinnya Ssaabasajja njala okukuloopera nti omusajja ono Katikkiro Charles Peter Mayiga gw'ogamba nti yakufuulamulirako Obuganda yabutunda dda atya bw'amala okufuuka Katikkiro yasamba bankoba-za-mbogo n'abasambya ebigere n'abasuula ebbali ekibiina kye yayitamu okujja mu Bwakabaka bwalimu kati n'okutuuka mu Bwakatikkiro bwalimu njala okutegeeza Ssaabasajja
Nkobaza Mbogo ngeje mu kumitendera omuyita bakulembeze oba ekibiina ekitendeka bakulembeze bonna abo kumitendera gyonna ejijja okufuga mu Buganda. Ssaabasajja Nkobaza Mbogo yasaanawo tekyaliwo naye nga weewuunya omwami ono mwe yayita okujja okutuukako nawe omulaba nti asobola. Ne weewuunya omuntu oyisa otya mu kintu ekikutuusizza wooli ate n'okikuba eggere ne kigweri. Ssaabasajja nja kutegeeza Nkobaza Mbogo yavaawo nga Charles Peter Mayiga yakoze eki yagijjeewo. Agijjawo atya agijja ku biragiro by'ababaka bya President Museveni okubanga tebakyasobola kuba na access eyigira kumanya ku bya Buganda na bikiwa gye biri. Olukiiko lw'abannaalinnya bonna tezikyasobola kutuula era bannaalinnya buli omu ali ku lulwe era buli omu akwata ku mmwa n'agamba yi Obuganda bwaba butya. Kiki ekigenda mu maaso mu Bwakabaka bwaffe? Ssaabasajja njala kutegeeza bannyoko ne baganda bo buli omu byakwogerera ebbali eno oyinza bitegera kuba tebisobola kutuukako. Neffe nga ffe abawulira eŋŋambo mu bisenge ne mu mbalaza tutegeera ebintu bino ne tujja ku mikutu gino okwagala okutegeeza by'otasobola kutegeera. Njala okutegeeza Ssaabasajja nti omwami ono akoze ekintu ky'amaanyi nnyo okuba nti ayonoona Obuganda. Atya Obuganda bulina emitendera mu biyitamu okubanga busuusa ensonga ku bantu baazo ba wansi essaawa zino tekikyasoboka. Ssaabasajja njala okutegeeza nti ebintu bingi ebitambula mu Buganda naye ng'era tobitegeera. Naye njala kutegeeza nti Katikkiro gwatuwa ensonga zimulemeredde zitya n'ebintu emu byakola abikola kifuula nnenge n'okudibaga ensonga za Buganda kubanga akola gadibengali ng'embwa entunda omuzigo. Nina ebibuuzo byange wano bye njagala okubuuza omwami oyo era naawe ndowooza wandibiwuliddeko. Ekibuuzo ekisooka, Charles Peter Mayiga okiraiminga nti oli Muganda kuba gwe Katikkiro essaawa zino naye otugamba oli wa mutima kuba kino kyogera ng'omusizi atunda essowaani ne wakulira mu famire y'Abambogo. Kitaawo teri amumanyi naye nga kitaawo yatanasi yali musajja Munyalondo okujja okusenge wa sendi kaddiwa ekabonera gye wakulira ekyo tolina wo wakigamba naye mukweka ebintu kino tekyandibadde kibi naye kibi kiri kitya nti okulidde mu Buganda omanye obulombolembo nnono lwaki ate obusaanyaawo. Lwaki osaanawo Obwakabaka bw'omanyi nti bubaddewo emyaka n'emyaka bwe ng'olina ebigendero bibyo. Ssaabasajja njala kutegeeza nti n'erinnya lye baatuuma ekizimbe kye wakaggulawo ebbanga ttono kyo ekyasonderwako ettaffaali lyakyatuumibwa mu bukyamu. Era njala kubuuza Peter Mayiga Sebo ogenda okulonda erinnya ne banne bwe mwalonda Amasengere mwali mumanyi ekigambo Amasengere kye kitegeeza. Njala kubuuza Katikkiro eyita Omuganda mwagenda okutuuma erinnya Amasengere mwali mumanyi Amasengere ekigambo Amasengere kye kitegeeza. Gwagamba nti oli Muganda era omanyi Obuganda. Ssaabasajja Kabaka njala kutegeeza nti abasajja bano bakozesezza ebintu bingi nga bamaze kwebuuzaako olw'okuba nti oyina akakiiko oyina obukiiko bw'olowooza nti butwala bukola ensonga zino omusajja ono obukiiko bwonna abutwalako amaanyi n'asalawo nga ye. Bagenda okulonda erinnya Amasengere tebaamala kutegeeza Amasengere kye gategeeza. Njagala kubannyonnyola njala kubuuza Peter Mayiga Amasengere agamanyi. Amasengere kanga bannyonnyole mu kitegere bulungi. Amasengere kitegeeza amagumba agasigalira ku nnyama y'omukongozi yenna oba ku nnyama y'omuweereza yenna owa Kabaka naddala abo abakuba eŋŋoma mu jaguzo. Eŋŋoma mu jaguzo abatagimanyi ze ŋŋoma ezimu ku z'Obwakabaka zaakuba. Mu jaguzo eyo erina abagikuba naye omu ku bo bw'afa mu Bwakabaka buli obwaffe ow'edda. Omu ku bo bw'afa yawanikibwanga ewantu wonna n'awanikibwa
n'avaako ennyama yonna n'asigala kye tuyita mu luzungu kye tuyita skeleton oba magumba. Kati amagumba ago oba amagumba ago gemba tegeeza kwe bajja amagumba kati amagumba kamba tegeeze nti aba amagumba goyo omuntu akuba ennyama ya mujaguzo omu ku bwafa. Ku skeleton niroba ku magumba gano kuliko egumba eriva wano mu kiseke kino ola wano kambalage okuva wano okutuuka wano n'okuva wano okutuuka wano mu kiseke. Kati ne gumba erigatta joint eno okutuuka eno ku kibatu. Kati erye gumba lya wakati erye panvu ge magumba ge baawundanga olumala okugawunda bulungi era ge gakuba engoma ezo ez'amujaguzo. Kati amagumba ago ge bayita amasengere. Ge bayita amaki? Amasengere mu Luganda. Kati gwoddira otya engumba z'abafu n'ozituuma ekizimbe kiramba mu Bwakabaka okukuvvuula Obwakabaka. Okukuvvuula Obwakabaka era Ssaabasajja njala kutegeeza weebuuze ku bakulu b'ennono n'obuwangwa lwaki ekizimbe ekyo bakituuma amasengere naye ng'ate kwali kuvvuula Bwakabaka. Abasajja bamanya ennono tebakkiriza era erinnya baagenda odyetegereza nga linnya fu. Ekyo kye bayita amaki? Amasengere. Ze ngumba z'omufu omu ku bo bafudde abakuba engoma za mujaguzo. Aho ge bayita amasengere. Kati twagala kwebuuza mwatuuma amasengere nga Ssaabasajja ategedde oba mwamutegeezaako kigayita amasengere kye kitegeeza oba okuggyako okuvvuula Obwakabaka olw'okuba temumanyi temwamala kwebuuza. Mwe mwakola ekintu kye kimu okusobola okujja abantu bona amanyi obuwangwa n'ennono ne mbasende saluti ne muleeta abantu abatategeera ne muleeta abantu omwe nga Ssaabasajja Kabaka tamanyi. Ngenze maaso. Ssaabasajja Kabaka njala okutegeeza nti enkuŋŋaana zonna abalangira n'abambejja ab'ebika eby'enjawulo mu Bwakabaka oba mbalangira bonna ab'ebika eby'enjawulo abaali bakola Obuganda n'obulangira bonna njala kutegeeza Ssaabasajja buli omu yakwatagage. Abala tebakyasobola kujja Mmenga wadde okwogera ekigambo n'ekimu olw'ensonga omusajja aliwo ebintu byakola bibeera ku lupapula nga bibuuliddwa President Museveni bikola. Obuganda njala kugamba Ssaabasajja essaawa zino buli mu matigga olw'omusajja gwe baatulekerawo Mmengo oba gwe watuleetera nga tomanyi nti omusajja waleeta ki? Waleeta kizibu. Ngenze mu maaso. Bannaalinya bonna gye buva ne gye bulaga be batambulirwako ensonga z'embiri naye embiri ezisinga obungi bannaalinya basinga obungi bayawukana tebakyasobola kutuusa bubaka era y'ensonga lwaki embiri ezisinga obungi zaafa zaasaanawo n'amataka gatundiddwa. Buli nnaalinya agezaako okubuuza lwaki amataka gatundirwa lwaki gasengebwako abantu oyo kimutuukako yakimanya. Era Ssaabasajja njala kutegeeza nti abambo wabo bonna ababadde bakuuma embiri n'amasaza ag'enjawulo bomanyi ne bwotamanyi kubanga si buli muntu akola mu Buganda nti aweereza Obuganda omumanyi naye abantu baffe oligino bonna abatambulirwako ensonga z'obuwangwa abambo wabaagobwa dda tebakyaliwo. Y'ensonga lwaki kyanguyira nnyo Charles Peter Mayiga ne gavumenti okutwata ssere batunda ettaka lya Buganda ne balitwala nga tewali gwe beebuuzizaako olw'ensonga nti abatambulirwako ensonga tebasobola kujja kugamba. Ukitegedde bulungi Ssaabasajja awo nno nvuddewo tindiza olugendo ngenze walala. Njala kutegeeza nti Ssaabasajja nga bwe nzize nkumenyera ensonga zino wammanga era njala kutegeeza nti mu Bwakabaka bw'abajjajja bwonna bwali buliwo nti kiri mu byafaayo nti jjajjaawo Mwanga Katikkiro we ye yamutta. Nkiddamu jjajjaawo Mwanga Katikkiro wo ye yamutta. Okusinziira ku mbeera gye ndaba bwetambula essaawa zino Ssaabasajja Magulu Nnyondo oyinza okuba oyolekedde
ebyafa bya jjajjawo mwange byamutuukako nti Katikkiro yakola ki ye yamutta. Mu kino ntegeeza ki olw'okuba tugezezzaako okutuusa amaloboozi okutegeeza nti Ssaabasajja oli mu bulabu bw'ekika ekya waggulu, njagala kutegeeza mu butongole nti olukwa oluyinza okuviirako okukisa omukono nga tofudde nga Katonda bw'aba yakutonda bwe yakuteekawo lwandibanga luli mu Katikkiro ogwo olonda gwe kennyini Charles Peter Mayiga. Kubanga ebyafaayo bisoma nti ne jjajjawo Mwanga Katikkiro we kennyini ye yamulyamu olukwe n'amutta. Atya Katikkiro okutta jjajjawo Mwanga yakolagana n'Abazungu olw'okuba nti jjajjawo Mwanga yayina amaanyi ag'enjawulo ng'amaanyi ge ag'enjawulo ago bantu batono nnyo abaali bagamanyi okujja Katikkiro we, nti bwe yabeeranga ku nnyanja okwo eyo nnyanja Nalubaale yasobolanga okuyita empungu mu bire ne zivaayo ne zijja ne zikka ku mukono gwe n'azituma kyayagala n'aziwoboka ne bugenda. Mwe yayogereranga n'amagye ge ag'empingo n'amagye ge agali gatamanyikiddwa. Era nga Kabaka Mwanga yali muzibu nnyo okwaŋŋanga nga bw'owulira erinnya nti Mwanga. Naye olw'okuba nti Katikkiro amanya ebitundu 80 ku buli 100 ku nsonga ezikwatagana ne Kabaka we, era Katikkiro oyo eyakwatagana n'Abazungu n'abategeeza amaanyi ga jjajjawo Mwanga bwe gaali, era ekyo kye kyaviirako Katikkiro okulya mu Kabaka olukwe. Kabaka Mwanga n'akola ki? Nattibwa. Kabaka Mwanga oyo yabeera nnyanga nnyo ku nnyanja, era ku nnyanja okwo kwe yakoleranga ebintu bye, kubanga yatumanga lumu n'empungu ze ne zigenda zikola ki? Zimuvubira ne zireeta ebyennyanja n'azituma obubaka obwanjawulo ne zigenda. Era awe waava era enjogera egamba nti Kabaka Mwanga bwe yakoowanga okugenda ku nnyanja okwo okwogera n'empungu ezo, bwe bajja oluge nti empungu tezirya bire, ate ye ensega erya bifudde, ate ye empungu terya biki? Terya bifudde. Yensonga lwaki jjajjawo Mwanga yabeeranga nnyo nga ayagala nnyo empungu, era amaanyi ge agasinga obungi gaali mu ki? Gaali mu mpungu. Kati saa zino Ssaabasajja naffe abantu tetumanyi maanyi go we gali, naye Katikkiro ayinza okuba agamanyi. Yensonga lwaki badde bafoosinga n'embaga yo mu mbejje eri okubeerawo nga tomanyi. Ngenze mu maaso. Olw'okuba nti jjajjawo yali akooye okuba nti atambula okudda eno n'eri ogenda ku nnyanja, kyamuwaliriza okutegeeza Obuganda nti olw'okuba nti olubiri lwange olw'Emengo lundi kumpi, mbasaba munsimire ennyanja okumpi wensobola okuba nti nsobola okutuulako n'empumuza ebirowoozo byange n'empita empungu yange ne twogera ebisigaddewo. Jjajjawo kye yava alagira akayanja k'olaba wansi awo mu Ndeeba ke bayita akayanja ka Kabaka okusimwa. Era we yatuulanga n'ayogeranga n'empungu ze okutuuka lwe yassa omukono mu kibya. Eyo ensonga lwaki Kabaka akayanja kakola ki? Akayanja ako kaasimwa. Mumpulira bulungi? Ayagala okumanya akayanja kasimwa lwaki? Baakasima olw'ensonga nti Kabaka yavanga nnyo n'agenda mu lubiri n'agenda Entebbe, ate nga kyali kimukooya nnyo naga olw'okuba nti nina ekitundu ekibangizo nsobola okusima akayanja ate nga kali kumpi ntambula n'enzira ali wansi, era ensonga lwaki baasima akayanja ako ne kebeerawo olw'emizizo egyo ekennyini gye yali yeekola ki? Gye yali yeemanyidde. Kyebava bakatuma akayanja ka Kabaka kaasimula okuba nti Kabaka yali akooye ng'okutambula okugenda ku nnyanja Nalubaale okutuuka ye yonna ng'akooye. Kati njagala okubuuza Charles Peter Mayiga essaawa zino. Ssaabasajja Kabaka njagala okukuloopera ebintu bino wammanga. Ettaka erisinga obungi eribadde limanyiddwa nti lya Kabaka mu Kampala wakati n'ebitundu ebirala lisindiddwa nga tomanyi. Njagala kukuloopera ettaka eryaliko KootiYamaka tu ku Nnaabagereka oba ayita ku Nnaabagereka okutuukira ddala mu Kisenyi oba kubayita ku kanisa ya Sambwa. Ettaka eryo n'ekibangirizi kyonna lyatundibwa naye ng'ettaka lyali lya Buganda. Waali nga oluzzi lubayitanga Lufula. Olw'ensonga nti ekkooti eri eya Mwanga era yali ya Buganda, atamanyi KootiYamaka tu yasookera kimba ng'ova ku Pride Theatre okkirira w'osookerako waliwo Kampala Secondary. Kati ku mukono ogutaliko Kampala Secondary otambulako meters mpawe kaaga awe waali KootiYamaka we yatandikira. Ekkooti eyo kwaliko essomero lya Nnaabagereka Primary School nzika mukogere we nasomera. Kwaliko oluzzi wansi, oluzzi lwaki? Oluzzi lwakaki?
Obayita oluzi lwaki obayita oluzi lw'okulufula. Balufula nti olw'ensonga oluzi olwo wansi waleeri gye lwakomekkereza saliro ly'ente bwe ly'ebisolo lwayitanga lufula. Esaidi eri ku kanisa owali kanisa ya Sambwa gye bayita Omugenzi Sambwa. Kati ettaka eryo lyali liva wonna liva ku Mwanga tu ne likirira ku Nnabagereka. Kati ewali paaka gye baateekaawo paaka zonna okuyingira mu Kisenyi ewali Chairman gwe bayita Mutebi. Ettaka lyonna lyatundibwa era nannyini yatundira ettaka eryo mu era Charles Peter Mayiga yali mu ddiro eryo ettaka eryo. Eryo ndivuddeko Ssaabasajja. Ngenze ku ttaka endala ery'ensonga. Ettaka ery'ensonga ekifo ababuwangwa nene bwe bakuŋŋaŋaaniranga Emengo wano we bayita ku Soso Center. Ku Soso Center abajjukira obulungi abantu b'ebuwanga neno nga abamu baabeeranga ekatwe ku Jubiri abalala nga bakuŋŋaanira no ku Soso Center Mengo. Era eyo Soso Center yalinga woolo oba yalinganga ekikuŋŋaaniro ky'Abasabaganda okutuuzanga mu meeting n'okukola enkuŋŋaana zaabwe. Yali hoolo jjukira n'amagye ga President Museveni gaakikozesaako nnyo ebbanga okutuusa lwe gaavaawo. Kati ettaka eryo lyatundibwa lyagulibwa Haamu Kigundu. Naye ng'era Haamu Kigundu ye Janet Museveni ye Salimu Sale ye Muhoozi. Ettaka eryo lyagulibwa Haamu era yalina kuvunaanyizibwa yalitwala naye ng'ettaka ly'Emmengo. Ngenze mu maaso. Ssaabasajja Kabaka njala kukuloopera. Emabega wa Soso Center we bazimba City Parents kati oba Kampala Parents ettaka eryo lyonna olimanyi bulungi nnyo eriri emabega w'ennyumba ya Katikkiro oba walinga Joint Clinic Research Center. Ettaka eryo ne lyaba Kabaka wa Buganda ssebo ettaka lyatundibwa nga tomanyi. Era eryo ettaka eriri ku mayiro yo eva mu Lubiri n'etuuka Emmengo. Era ssebo ettaka eryatundibwa nga tomanyi era bannyampi bennyini be baatunda ettaka lino era Charles Peter Mayiga y'omu ku baatunda ettaka eryo ne litundibwa nga gwe tomanyi. Era Ssaabasajja nkuloopera nti njagala londewo akakiiko ak'enjawulo gatandika okunoonyereza ku mayiro y'abajjajjaabo ba ku mayiro yo eva mu Lubiri okutuuka ku Bulange Emmengo. Abantu abazimbye ku mayiro eyo obuyinza babujjawa era ebyapa babijjawa. Mayiro ezimbibwako obuyinza babujjawa. Ssaabasajja njala kutegeeza n'olubiri lwa jjajjaawo olw'Emakindi bajje tuyita Makindi House njala kutegeeza mu Butongole nti nayo yatundibwa. Makindi House nayo yatundibwa. Era abantu ba government be batunda Makindi House. Abantu b'Emmengo batunda Makindi House. Kati amataka gonna ag'embiri agaliko ensonga ez'omunda gonna gaakola ki? Gaatundibwa. Ssaabasajja bye bintu ebimu by'otamanyi tebintu byagenda dda. Era n'ekibuuzo ekira kikino njala kubuuza Charles Peter Mayiga bw'ogamba nti oli Muganda ng'ettaka lyonna eryotolodde akayanja ka Kabaka litundiddwa ennyumba z'abasajja Abaganda zonna ababaddeko okutolola Kabaka akayanja ako lyonna litundiddwa ate ng'abalitunda bali Mmengawo nga nayo kwennyini kw'oli ayagala okuwakasa ebintu bino yite Kabaka akayanja ka Kabaka ennyumba ezisinga obungi zonna zaamenyerwawo naye nga Ssaabasajja ayinza okuba tamanyi. Era Ssaabasajja njala kutegeeza nti akayanja k'essaawa zino otwogerera kayinza okuba ettaka erikeetoolodde terikyawera kubanga lizimbiddwako abantu abatamanyiddwa era nga nabo bali mu first family. Y'ensonga lwaki mula nti amataka ga Buganda gonna gabbiddwa ne gatundibwa olw'ensonga nti ki ebintu bino bitundiddwa biweereddewo. Kati Peter Mayiga omusajja Omuganda ogamba nti oli Muganda gwe Katikkiro ebintu byonna bikoze kifuulanye njala kubuuza ekibuuzo kimu. Ettaka lya Buganda eryakayanja nalyo litunze olimazeewo bw'oba oli Muganda ng'oli wannono nga bw'ogamba njala kubuuza ekibuuzo kimu. Nsonga ki kuwava otandika okutunda ettaka lyonna eryetolodde akayanja ka Kabaka era oliguza baani? Omanyi emizizo n'obwebuwanga byonna ebiri kayanja ako era omanyi lwaki akayanja ako kaliko akazinga kali wakati kebateekako engule ya Buganda. Akayanja olw'okuba nti Ssekabaka Mwanga yakasimisa kwali kwasigalako ebintu bye. Njala kubuuza omanyi erinnya lye bayita akazinga ako? Erinnya lye bayita akazinga ako olimanyi nga gwe Katikkiro?
omusajja omuganda yayita Katikkiro omanyire erinnya lye bayita akazingaako njagala ove mu public olyogere oba oli muganda bw'oba oli muganda nga bwokira yiminga njagala oveeyo onyonyola akazingaako wakati erinnya lye bakayita kati nze kandikubuulire era lijja ku nze akazinga ako erinnya lyako Ssaabasajja yakisa omukono jjajja wa Mwenda Mutebi yakatuuma erinnya lye bayita Simuwuune akazinga akali mu kayanja ka Kabaka wakati akaliko engabo ya Buganda bakayita Simuwuune ekivundulwa nti bw'oba oyagala kwogera nange oba olina ekirigiro kyoyagala okuŋŋamba ndi waddembe obutakuddamu oba obutakuddiza kigambo kyonna kyoyagadde kuwulira abasoma ebyafaayo bamanyi bulungi obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Muwanga jjajja wa Mutebi ssaawa zino teyali musajja mwangu nnyo wakugjamu kigambo yali musajja musirifu naye nga bw'afulumya ekigambo tekiddibwamu olw'ensonga nti yali musajja musirifu era y'ensonga lwaki akazinga kano yakatuuma Simuwuune si buli omuntu yali amuddamu yali tadda mu buli muntu kyensonga lwaki bakatuuma Simuwuune ku byonna Charles Peter Mayiga byowulidde naye nkoze mukoze okulaba nti mulemesa Obuganda okuba nti bugenda mu maaso zonna enkoze okoze okulaba nti Obuganda bulemese bugenda mu maaso twagala kwebazaako ekintu kimu nti tukutegedde okuva ku empaka ku Z naye kakutande okola olukwe lwonna olwagala okujja Ssaabasajja mu budde ojja kutegeera ekyagaana embwa okuseka n'esigala ng'eboggula buboggozi njala kutegeeza enkwe muzikole naye mugeze mukola olukwe olwagala okujja Ssaabasajja oba omukisa omukono mu kibya mujja kutegeera kuba kati mwena tubategedde buli kimu kyonna kye mu pulaninga twakitegedde dda era tukimanyi bulungi olw'ensonga eno nti abantu abasinga obungi mutya nnyo okwogera ensonga zino nze nganze omungi azoogera Ssaabasajja njala kutegeeza nti Obuganda buyimiridde essaawa zino bw'oba okyayagala okukozesa Katikkiro tetulina Buganda ate olina okubeera omwegendereza ennyo nti n'amagye gonna agakukuuma essaawa zino si baana bannono si baana ba Buganda bonna bagwira era Abaganda bali wano essaawa zino njala bategeeza temuddamu kuyisa bigadde ekigambo ekisongovu nga mukyolekeza Ssaabasajja mukyolekeze Charles Peter Mayiga kubanga yalemeddwa emirimu egituukisa Abaganda okutandika okula Kabaka mu kamwa kubanga Ssaabasajja bw'alonda omuntu Kabaka w'obweru yalina okukola ensonga zino zonna kati muli Muganda yenna bw'oba olina ensobi gy'olaba olina ekikyamu kyolaba kyonna temuddamu okunyiga ku Ssaabasajja kubanga ku nsonga ezikoleddwa zonna ze mbabuulidde eziri ku Yohana mirundi ne bande n'enkozi badde bakola okujja okumalamu Kabaka amaanyi n'okumulemesa zonna zikoleddwa ne zituukizibwa Charles Peter Mayiga yezo lwaki Ssaabasajja temukyamula ku mikolo egisinga obungi entambula ye nsibe Ssaabasajja tasobola kwogera olw'ensonga nti baamuteekako akasiba nti tasobola kwogera ku buli nsonga Ssaabasajja Kabaka n'endyaye kati naye agyekengera ng'omuntu n'entambula agyekengera ng'omuntu so yandiyagadde nnyo okuva yajja abategeeza bigenda mu maaso naye olw'okuba nti ayina ebyafaayo eri gavumenti ya wakati byezzeekola obwakabaka bwa Buganda ye abagamba ekikutta obudde bwe kiri buta mujja kulaba kye bayita obwakabaka obutuufu naye essaawa zino ayagala basaba oba abasaba nti bannaye mubeere bakkakkamu Obuganda abwagala nnyo era afaayo mu kkubo lyerimu ku bujoozi obw'enjawulo bwa gavumenti ya President Museveni Ssaabasajja atuta obuvunaanyizibwa eri bannayuganda bonna bali mu kubonaabona essaawa zino n'owaayo kavu wabukadde 10 mu mpeke naye Ssaabasajja mu bintu byasomeddwa gavumenti ya wakati obuyambi bwe tebwabaddeko okwo kwabadde kusiima oba kwabadde kujolonga bwakabaka bwa Buganda ne bino byonna ani abikola byonna abikola bikolebwa gavumenti ya wakati okulaga nti buli kimu bakikola ne bakimala oba wooli oba toliwo tebaagala kumanya kati kino kigende eri buli abo Muganda yonna wooli mukitegeere bulungi nti Ssaabasajja ali mu buwambe kyekisooka ekyokubiri Ssaabasajja baamuteekako ekkomo ku kutambula kwe ekyokusatu Ssaabasajja ng'omuntu obwakabaka abulaba engeri gye bulimu
naye olw'okuba nti gavumenti ya wakati n'ebikolwa byayo eby'obukambwe byerina Ssaabasajja mwenna abaagala nnyo era abamanyi. Era mbategeeza nti buli muntu yenna abadde alina ekirowoozo ky'okuwandiika ebbaluwa oba okwemulugunyako ng'okutwala Emengo okuwa Charles Peter Mayiga ne baminisita bamubera Emengo bisigaze mpaka Katikkiro aliko ng'avuddeko. Nkiddamu, buli muntu yenna ayina okwemulugunyakwe oba ku ttaka oba ku nsonga za byabuwangwa nannono oba ku ki, bannange mu byesigalize temuddamu kubanga ekintu kye muwandiika mukiwa omusajja ali mu ofiisi mu bukyamu nga tagenda kutukiza kye mwagala. Ssaabasajja abantu babagobye ku mataka akiraba, naye olw'okuba nti Katikkiro aliwo alina okukola emirimu egyo tasobola bigikola olw'okuba nti bakame bamugaana, y'ensonga lwaki buli kimu kituuliddwako. Mu Buganda Katikkiro yalina okutambulirwako ensonga zonna. Abantu b'e Lusanja mu Buganda ekisangibwa mu Uganda baatuusibwako obulo bw'amaanyi. Charles Peter Mayiga wadde okukola statement enyimpi wadde nneme okugamba nti kino kiriwo ekiti ABCD teyakikola nakati. Abantu bangi bagobeddwa mu bitaka mu Bwakabaka bwa Buganda. Charles Peter Mayiga tanyize embiri amasiro ebisinga obunyo bikumiddwako omuliro, amataka gatwaliddwa, tewali lipooti efuluma. Kitegeeza nti abantu abagula ebintu bino ono omwana yali amabega w'ebintu bino. Omwami ono Charles Peter Mayiga yembebwa ebintu bino era Obwakabaka bwonna Obwakabaka bwa Buganda buli matigga. Ssaabasajja ali matigga ge mutalabangako nga gamutaddemu ye muntu gwe yeerondera Sserwajja okwota asinze nannyinimu entannama. Ssaabasajja mwenna abaagala nnyo naye ekizibu akimanyi. Nga ngenda okufundikira njagala kwogera ku nsonga zino. Njagala kwogera ku bantu bano basatu. Ssaabasajja njagala kuwabira abantu bano basatu. Olw'okuba nti Obuganda abasajja bano baddira empewo zaffe zonna ne bazikuŋŋaanya ne baziteeka mu bye baagala, ne baziteekamu abagwira bonna. Omukyala eyeeyita Sylvia Namutebi, nze gwe mmanyi nga Mukandooni Sylvia, agamba nti ye Ssaabakabona oba ye Ssaaba Balogu oba ye Ssaaba wa Buganda wonna. Ekifo kyalimu akirimu bukyamu kubanga si Muganda. Empewo za Buganda tezisamibwa bagwira. Omukyala oyo mukyala mugwira mu mpewo za Buganda kubanga tana kyazimanyiiko. Ojja mubuuza ne jjajja bamuziika tamumanyi bamuziika. Nababuulira dda sitole ye obuvo bwonna obuddo. Mukyala Munyarwanda. Mukandooni Sylvia, ojja otya okuba nti gwe okulira empewo za Buganda? Ne tugenda ku Ssaabakabona ono bawaakula nnama gwe bayita simanyaani amannya gagenze. Ssaabasajja yala kuwabira omusajja gwe bayita omusajja oyo Kabona. Naye mufera wedde emirimu musajja omulundi. Bibali mu mpewo za Buganda bali mu kuzitawaanya. Njala kuwabira omukyala gwe bayita Kulannama. Omukyala naye mulundi era emu ku bali mu mpewo za Buganda. Omuntu alina okubeera Ssaabasamize wa Buganda atambulirwako ensonga zonna. Njagala mbuuze Mama Fiina, Katebe wa Buganda omumanyi? Lwaki weefuula Katebe wa Buganda nga sigwe Katebe wa Buganda? Katebe omumanyi? Kati oba tomanyi Katebe. Kula na oba tomanyi Katebe. Jumba eyeeyita Jumba simanyi ka Ssaabakabona. Bwe mba temanyi nsonga oba omwami gwe bayita Kabona gwe bayita Katebe mu Buganda, temuddamu kufera bannayuganda, temuddamu kufera Baganda, temuddamu kwogera ku kintu kyonna kye bayita mpewo za Buganda. Temuddamu kwogera kintu kyonna kye bayita ku mpewo za Buganda. Kummwe tekuli amanyi Katebe namwogedde dda. Temuddamu kwogera ku kintu kye bayita mpewo. Mama Fiina buli musawo Muganda waawa bw'oba tomanyi Katebe kubanga yasikira ye Kabaka owokubiri. Akabaka asikira empewo z'Abaganda zonna, emisambwa, emizimu ne Lubaale. Era ku lunaku lwe batuuza Ssaabasajja yenna abaasise ku lunaku olwo bagenda okufuka Kabaka babatikkira abantu babiri. Kati gwe Mama Fiina oli mu Bwakabaka bwa Buganda ng'omumbejjo bw'omulangira. Ssaabakabona Jumba mu Bwakabaka bwa Buganda oli mulangira, oli ssaava, oli ki? Era osibuka wa? Bajjajja bavaawa? Mukyala Kulannama, Katebe omumanyi? Bw'oba tomanyi Katebe omukola ki mu mpewo za Buganda?
Bwoba tomanyi katebe kumwe basatu tokuli amanyi katebe kumwe mwenna mubadde mujja mufera abantu nga tubeetoloola ffe tumanyi mu time eyo tugenda bakwatira kumwe mwenna temanyi go bayita katebe olunaku lwebatikkira Ssaabasajja babatikkira abantu babiri Ssaabasajja Kabaka yakiikirira oba yatikkirwa ku lw'abantu ffenna abalamu yensonga lwaki tumuyita magulu nnyondo ate katebe n'atikkirwa ku lw'emizimu n'emisambwa n'empewo za Buganda zonna era yazifuga kati maama Fiina weyita gw'omusamizi wa Buganda gwatwala abasamize bonna mu Uganda ne Buganda oli mumbejja oli mulangira oli luddawa gwe yeyita mbuze temuddamu kumanyira bantu mmwe bakazi mmwe ne basajja mmwe temuddamu kumanyira bantu nze Ssaabasajja nze Kabona Jumba simanyi nze kulana wawola namira wa ola namira osobola otambula ng'Omuganda bw'atamu tulaga bajjajjawo bana oba bataano tokisobola kati muve mu kumanyira Abaganda muve mu kumanyira empewo za Buganda kubanga kyemuliko temukitegeera bwe muba temumanyi katebe gwe bayita katebe abaddeyo emyaka 4 Mafino ine emyaka 37 katebe abaddeyo emyaka 8 bw'oba tomanyi katebe abaddeyo emyaka 8 gwe ine emyaka 37 stop fooling people katebe abaddeyo emyaka 8 nze emyaka 8 kati Mafino ine emyaka 37 katebe gwenjogerako wa myaka 8 plus yabadde ajja akulira empewo za Buganda zonna emisambwa nebi kati gwe Maama Fiina yazze wano jjo Mukandoni Silivio ogamba otya mugwe okulira empewo za Buganda Kabona Jumbo ine emyaka 4 oli wa myaka 8 omusikayo waali temumumanyi kulanna mubo ine emyaka 47 oli wa myaka 8 kati mulekerawo okubuzaabuza abantu omusikayo waali katebe essawa zino waali abonaabona olw'okuba nti Charles Peter Mayiga ne gavumenti bamugoba nga bakima ekintu kye bagoba bamayi bali ku Shuwa district temuddamu kubuzaabuza bantu muli basawo Baganda era buli agenda mu basawo Baganda aba Uganda simayi aba Buganda simayi mugenzi wa Kulanama simayi wa Kabona Jumba abo bafu tekuli n'omu Ssaabasajja nga nfundikira njala okuweereza obubaka obukugumya nti tukimanye embeera gy'oyitamu mu nsi eyiyo si nnungi olw'okuba nti bannakigwanyizi baawamba eggwanga naye njala kutegeeza nti ebiseera ebisinga Obwakabaka busanga okusoomozebwa kungi ate endagaano ziviibwamu n'obufumbo buviibwamu endagaano ezaakolebwa wakati wo ne President Museveni gavumenti ya NRM kyangu nnyo zivaamu zitya olwa ne Bongereza va mu kagwa Bulaaya ye kennyini gwe yeetandikira ate zino endagaano eziri ekifuula nnenge zimalawo ensi yaffe nazo zisobola okuviibwamu olw'ensonga tetulina otufunidde ebyobuwanga byonna babisuse abantu baffe bonna babakyamizza beetumya amanya gaffe n'oli omuntu yeeyita Nakalema naye nga Nakalema tasobola kwogera dde sentensi 5 mu Luganda nga tekimenya amateeka okwetuuma erinnya ly'omuntu nga tolina meaning etulimanyi temanyi kyekitegeeza so Ssaabasajja Kabaka taata waffe ffenna Abaganda kwe tukuŋŋaanira munnange beera mukkakkamu ate sigala ng'oli wa mirembe tukwesunga okulabako mu nsi empya wepo n'abalangira n'abambejja naye kimanye nti olukangagga lunene nnyo olukuteekeddwa okulaba nti bakukisisa omukono mu kibya n'olwokuba nti bajjajjawo bakyaliwo tebeebase ate nga n'Obuganda lwaza alwekonako yavaako ekikutte obudde bwe kinaabuta tujja kuba basanyufu nnyo okulaba Kabaka waffe ng'alina akamwenyumwenyu ku matama naye essaawa zino tukusaba nti Obuganda buli mu kuyaayaana tuyamba otulondera akirisita akakiiko akatasobola okutambuza ensonga zaffe ez'Abaganda tusobole okufuna obubaka bwaffe nga butuuka gy'oli Ssaabasajja naye essaawa zino tukyasobola kuwandika bubaka wadde ebbaluwa wadde okukomplaininga era nentegeeza Abaganda buli mugyali nti buli muntu yenna alina ensonga yonna ng'ekwatagana ku ttaka ku byabuwangwa totegana giwandiika mbu gitwala Mengo no mpaka nga Katikkiro akyusiddwa n'administration yo yonna era Ssaabasajja mbadde nerabidde manye engalabi yange eno
njala kuwabira Ssaabasajja mu ngeri y'emu njagala oteekawo akakiiko akanoonyereza ku bakozi bonna mu kampuni zonna ez'Obwakabaka eziri Emengo. Buli mukozi omusaala gwafuna ogw'essalira agibwako siringisi wakati w'12 ku 13 buli mwezi agibwako siringisi emitwalo agibwako wakati w'esiringisi emitwalo 3 ku mitwalo 2 nezigenda bagazigenda mu nsawo nti tumanyi nti Ssaabasajja okimanya ekintu kino kiyinza okuba nga tokimanyi naye nga ssente zibagibwako abakozi bonna. Ssaabasajja sindika abakozi b'abawunda ab'ekyama bagende banoonyeze ku nsonga eno. Ekyokubiri, abazaana bo ne basajja bo basanga obuzibu bw'amaanyi ennaku zino mu kibangirizi ekitulibwamu ekyeddembe okuwummulamu mu wankaaki w'olubiri lw'Emengo. Ssaabasajja ennaku zino omuganda yenna n'atali muganda monna Uganda bw'ajja okutuulawo asasula siringisi 2,000. Bagamba nti za kitongole ekyobulambuzi ekya Buganda. Tetumanyi nti oba ssente zituukayo mu kitongole ekyo oba gwe wasalawo nga gwe omuntu n'oga nti ekibangirizi Abaganda bali badde bawummulira kubanga State Square baagijjawo tekyaliwo. Sheraton abantu bali bawummulira baagijjawo tekyaliwo. Kati ekibangirizi kyandibadde kisigadde mu Kampala abantu okutuulamu kyekyo ekibangirizi kiri mu wankaaki w'olubiri naye ennaku zino omuntu okutuulawo okuwummulizaawo olubaalwe bamukyajinga ssente. Ssaabasajja mbadde nkusaba osindika obukiiko obw'enjawulo butandika okunoonyereza ku bitongole byo engeri gye biddukanyamu emirimu n'engeri abakulembeze abali mu bitongole gye bayisaamu abakozi. Njala okutegeeza Ssaabasajja nti abakozi babasinga bonna ab'enkizo badduka dda ne bagenda banoonya omuddo ogusinga kuguli mu Bwakabaka naye nga sike kwandibadde okwagala kwabwe. Ebitongole bya Ssaabasajja ebimu tebikyasasula abakozi y'ensonga lwaki abakozi badduse abamu babanja baatuuka n'okukuba mu mbuga olw'okuba nti bagamba nti tebafuna misaala egyo ate ng'emisaala balina ogifuna mu Bwakabaka. Ekisookeddwa era Obwakabaka bwa Ssaabasajja ensonga lwaki ojolongeddwa n'otuuka n'okumanyiirwa mu Bwakabaka obwo bw'ofuga kiri kuliko teri Bwakabaka bwa Buganda. Kabaka wa Buganda yenna yali awaguddwako musango okuggyako mu ligimu y'amayiga ate ng'era influenced by President Museveni. Abasajja beeyita Abaganda ne bakugulako emisango otandika okulaba ensaasaanya n'ennyingiza mu nsawo yo ekimenya amateeka mu Bwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja njagala okukuwaabira nti emisango gyonna egikuguddwako gyonna giri well organized and well planned by Charles Peter Mayiga ne State House. Era abantu abakuwawaabidde bali funded oba basasulirwa State House okugulako emisango okuswaza. Kati Ssaabasajja munnange ebintu bino nga bwe mbyogedde nkusaba n'obuwombeefu ng'omuzzukulu wa Buganda oteekewo akakiiko ak'ensonga obukiiko bw'ensonga butandika okunoonyereza ku nsonga zino kubanga kiswaza nnyo Kabaka owaffe w'Abaganda okuwaabya mu kkooti ku nsonga z'ettaka eri abajjajjaabe ng'omusajja beeyita Abaganda bakuwaabira nga Katikkiro atudde butuuzi nga n'Obwakabaka bulina balooya ne batuuka n'okkusa moningamba ogende mu kkooti. Kabaka abamuwaabira agende mu kkooti. Mu Bwakabaka bwa Buganda tekibanga mbu Kabaka bamuwaabira nedda. Era kisookedde ku mulembe gw'amayiga Kabaka okuwaabirwa. Era mmwe abaliyo temwebuuza lwaki Kabaka awaabiddwa ku mulembe gw'amayiga. Ssaabasajja nga nfundikira njagala okukwagaliza okubeerayo bulungi emirembe Obwakabaka obukulembere bulungi empewo z'abajjajjaabo zikulabise byobadde weerabidde okulaba era zikuzuukuse. Okuuma abalangira n'abambejja basaava ne banaava bonna baddemu okukwatagana n'essaawa zino buli omu ali lulwe. Ssaabasajja njagala okukusibula nga nkutegeeza nti tusaba n'obuwombeefu ng'abasajja Abaganda n'abakyala Abaganda abazaana bo ositukiremu naye Obuganda buggwawo. Naasiima nga owulidde okusaba kwange n'okusaba kw'Abaganda bonna wepo ne bannayuganda bonna abawangaalira mu Buganda ku lwa Katonda n'ensi yange ku lwa bajjajjaffe bonna bafuga Obuganda era babadde mu myaka n'emyaka. Ssaabasajja Mukama kume wangalayi Ssaabasajja Magulu Nnyondo. Ngenda kudda mu vidiyo ey'okubiri era muninde mu dakiika nga 5 ngenda kudda.